بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Esokera ddala Haji Muhammad wange muto wange muzeeyi kojja nze awali amakaga g'omugenzi jjajja omukadde jjajja omukyala azaala maama waafa kati n'abeera muganda wange osayirire mu ngeri y'ekigisu. Abaganda balina engeri gye balamu bayenyakojja naye nze ekisabeera muganda wange. Ekyokubiri, Haji naliko naye mu mikolo gya hijja naye mbalayiriramu mu bantu tutwala abantu Makka naye otunuulira omuntu n'akola emikolo gya hijja naawe n'odda ku mabbali n'okakasa nti oyo Allah amulabi ye Haji Muhammad wange tusaba Allah amusaasire. Ekyokusatu, abasuubuzi. Haji wange abadde musuubuzi. Nze okukola nagenda e Kampala emmere engula ewa Haji naye natuka okusonyiwa ensonyi bwe mba njagala kugula emmere nsiŋŋaana layini eyimiri nenyumiriza emmoroka nemmala dakiika nga 30 naye nkagamba kintu kimu, mwana wa senge lindako kati naye nga nange saagala kuyisa abandiwa mu maaso. Naye bwe tutuulira ate ku balirwana waliwo abalina bye batunda n'abalo naye nga tewali ki ekyo mbadde nkyebuuza naye nga sikimanyi. Naye omusajja ono abadde muntu w'abantu ate muntu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Minzaani nkakasa nti abadde agirundanga bwe kyetaagisa, abadde alina byafuna, obusobozi abadde alinabwo, nawe bwe bakusiŋŋaanira okugamba nti yooyo toyinza okukasa nti yedereka babiri alina emirimu byakola. Ekisembayo, Haji alese essomero naye mbasaba mbalayirira essomero lina kubanga lirinako oluwa ya Haji ate enywevu. Abalisigaddemu nsaba kuligendeko mpola, abasigadde mu ssomero muligendeko ki naye ate manyi nti mujja kulitambuza. Lumu nali ntambula mu ngendo, United Nations yatutuma mu lukiiko Istanbul mu nyonyi nga bakamala okutta President Gaddafi. Kati gwe tuba tuli mu nyonyi tutudde natula ne Haji Adnan owa East Lands Agency, ekitongole ekikola ku byamataka e Kampala. Musajja mwivu ate alhamdulillah mundu yamuwa ku ssente. Kati tuba tusaaga tuba tuyambako ku mizikiti gwaffe buli omukadde. Naye mugamba nti Haji tufunye ekizibu, omuzikiti okutwala ssente nyingi okugulabirira buli mwezi, naye kati Gaddafi bamusse naye kati tulina obuzibu nti omuzikiti tugumya kutulemerera. Nambuuza nti Sheikh nawe bw'oyogedde tulina bw'oyogedde n'agamba Mungu taliiwo mu butuufu n'engamba tasitafuba asaba Mungu akole ki naye bw'oyogerera wano olw'enniya ennungi Pulezidenti Gaddafi yakozesa mu kuzimba omuzikiti ogwo ogw'e Kampala, bw'ogendayo kati bunyirira okusinga bwe yakuleka. Kati nammwe abasigadde mu ssomero balebe ndikubasa basomesa nibundu lulesi kintu kiyambako
biramire byose kunyala kw'abayigiriza kubiyambamu nebiyambakana n'ebisomero linkuyete libenga likenda kubanga kasandi wele wayanukula haji zidwatse sasa banga likukabu atune mwendu kubasabu jini mtsie kukabu mukole hija bashiri kukora kulikukenda kuze muhija nga likumina mwenda kwe kasesa abantu niyandikise banji nene muyongere ko kuyandikisa nakubo yo kama murarwe kanenga kumukambya idi nengana kuba bolera ndimaka wambasora abantu baweye nibawayo kupati moniwe mbaro na kumutwera nikwelishi kwantu yewe mbaro na yo mutwera chete wanyira na mwanyo ro bizakuzi kaya yewe na basisi kwa shida. Assalamu alaykum. Ngero ngoloji na bwabera chifino kola mulungi bwayina kwe muzika mangu agenda afuna embeera ze. Haji wangwe sekatwala muyise muhajiru abadde mutuufu nnyo yasawuka n'ava ebongoyi nadda ku Palisa Road ng'ekimuuza ku Palisa Road asobole okusoma eddiini ye ku Masjidi Nur. Haji wangwe nali musomesa mu yassarna era nga nsomesa abantu basatu ye n'abaana be babiri nga mbasomesa yassarna. Haji bwe yamala n'asenguka n'ava ku Palisa Road n'agenda e Nakaroke n'agenda apangisa ennyumba e Nakaroke ng'era ayagala asome eddiini. Bwadde e Nakaroke yamusomesa yassarna yali Dr. Muwayi wali awo lecturer yamusomesa yassarna. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati Dr. Sulaiman Muwayi waba musomesa yassarna Hafiz Abdul Qadir Muima namanga yasomesa abaana yassarna naye abaddewo wano. Kakati abaana ne Haji mwennyini ne bafuna tarbiya esiraamu ddala. Haji wangwe yali memba wa Masjidi Nur. Bamala kuzimba Bilaali ng'eriraanye ekifo w'akolera n'alyoka afuuka memba wa Bilaali. Haji wangwe okusenguka agende e Nakaroke abantu babiri twamusikiriza nnyo okusenguka okudda e Nakaroke. Omugenzi Sekarashidi Allah amusaasire nange. Naye nga omugenzi Allah agenza okumujjulula nga Allah yasinga okumanya ebyekwese naye nga fe abamumanyi tukakasa nti Haji abadde mulungi. Tusaba Allah tabaraka wa taala amugazirize entaana ye amusaasire amusonyiwe ebyayitiranga omuntu abeere nga atukuumira essomero lyaffe. Essomero eryo ly'omu ku bazadde baalyo nyinamu omwana wange omu nimbamu ne bamuleka 16 mu ssomero eryo. Essomero ddungi era litambula bulungi. Abakungubazi mwenna buli omu mwadde ekitiibwa kye naye mu dakika ntono nnyo mbasaba tukuŋŋaanyizeeyo abaana ba Haji wangwe ejjamba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakyogera ng'ali wa Jaafari bagenze kubagira nga Jaafari afudde n'agamba nti isna'u li ala Jaafari ta'am. Muyambireko muteeketeekera abantu ba Jaafari emmere mu kaseera kano akasooka kati ataano lumayo ekiriwo bafunye ekibatawaanya tebakyasobola kuteekateeka mmere. Assistant Regional Kawi, Eastern Region, bakadde baffe okuva Islamic University in Uganda, bakadde baffe advisor mu ofisi ya Mufti Alhaji Meya, Kawi ow'Epalisa, kankozese kyemutera okukozesa nti protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nategedde eggulo okufa kwa Muhammad.
kusaawa nga 5 oli nankubira essimu n'agamba nti okuzinga ssaawa 8 nayongerako akagambo kagamba nti kubanga wa muntu w'enakaloge ab'enakaloge bazika ssaawa 8 n'olwekyo badde nina kutuuka wamu nga ssaawa 8 sizinaba okutuuka. Tutera okwazina ssaawa 7 ne tusaala ssaawa 7 dakika 2 ntuuse wano ssaawa 7 dakika 12 naye ngesala eyimiriddewo ekitegeeza nti wabaddewo obwangu bw'okubeera nti Muhammad aziikibwa ku ssaawa 8. bwe ntuuse wano mbuuzizza konza ate kati wenagamba nti mukulu w'ekika agambye nti twongeddemu eddakiika 31 ssaawa 8 dakika 31 kakati ssaawa eno ziri ssaawa 9 dakika 48 oyinza okubuuza nti ekyo ki ku bantu b'enakaloge kitegeeza nti puroguramu ey'enakaloge togireeta Bumoyi. Abampuliriza tulina kaamiwa w'ekkanisa kyetwala kusala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sheikh Abdul Karim Jumbe tulina kaadi ow'Kiroko. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. من عبد الحكيم نصر مقويا Sheikh Abdul Hakim Nasru Mgoya. Nina management yange kubwetwala yanjudde eyiye naye basaba okusikirwa mu management yange mutole salaamu okusobola okukwangula kinomu kubanga ebiseera bigaise. Assalamu alaikum warahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asinga obunene okufa ku management yange yakulira zakasolosi tena kyama wabusumuzi District Council. Chairman tabera ku management. Chairman tawa management. Yali part time ajana tuze kiko bwana n'agenda n'atwekanga twekolera emirimu gyaffe. Ate wali mutenti waliwo former chairman Uganda Muslim Council sebo tola kusala former chairman. Ate waliwo former secretary former chairman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام. Tuyinza okuba tetwogera olw'okufuna bwebiseera naye ekiro Sheikh yabadde ayogera ku ssaawa owa puroguramu yatutadde kubanga yagenze n'apanga aboogezi ku ssaawa 8 bataiminga abo essaawa ne bagwako kati okuva ku ssaawa 8 tiwaliwo bantu balimiti tuli baddenga okwogerako kasaawa 2 zakiro naye batambuze puroguramu kuba ategedde nti mumbaoli muzireko kuba
omugeni omukulu yajja okwogera kino kiyitirivu. tubuzayo eddakiika ntono ezozesaawo okkola bye mwogedde byonna ffe ng'abawangaalako ne Muhammadi situlina kyetuyinza kugamba nti kino si kituufu, wabula byonna bituufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobole ekisinga okuba ekirungi ate Allah amusaasire. Nze nina obuntu bubiri sebakadde bange. Akasooka Muhammad nze nasooka kumulabira nga muwagizi nnyo wa Abdallah enalooka ku muziki ogwali wano ku kkono ku ddyo ogwasooka okubeera awo muziki omutono, era nga bamu kubatupinga ennyo fe abaali batandise okugenda muki kubeera nti tuli okulembeze mukitemukanso, naye nasigala nga musajja muki mwetoowaze ebyabakulembeze. Emirimu sigibulamu bizibu, ndowooza sitaafu mujja kino kyammwe kyama kyammwe nkyogedde lwakuba nti Muhammad agudde mu nsi. Sitaafu yampandiikirako ebbaluwa nga yeemulugunya nga bwomanya ebyamasomero bibeera, naye namuyita nimugamba nti Muhammad bino ate bino bitambise, nangamba nti baba semenenga Teresa baluwa eri mu ofiisi yange, naye nsuubira nti ndowooza yakikuumanga kyama eri abagira ki, kubanga nina advice gye namuwa era siwulirangayooko. Ate ensonga ndala yonna kitegeeza nti ekifaananyi ekiri wano kitulaze nti abadde asobola okukuuma embeera. Manyi ffe abasooka okusomera mu kijungute abawandiisi b'ebitabo edda oliya omulala yagamba mu kitabo kye n'agamba nti afdalu amali hifdhu lhaal, ti omulimu ogusinga okubeera omulungi kwe kukuuma ki, okukuuma embeera tebikuuma. N'olwekyo akagambo kange akokubiri njagala kirungi nti chairman wa board of governor mukama wange Sheikh njagala akantu kange komugendereze nnyo, nabbi okubeera nti edduwa esembayo egamba nti wala tafitina ba'dahu, kitegeeza nti wabaawo ebituuka ng'omuntu avudde muki musi. Sheikh tulina okusaba wala tafitina waghfir lana kubanga omuntu obanga wafiisa ku baana era gwozaala oyinza okutya nti ayinza okukola ki. Kati naffe abalabye projekiti z'abasiraamu nga bwe zitambula, ekyo situyinza sebo Sheikh watuwadde obweyamu tukusabira, naye nga tugamba nti Allah abanyweze muleme okukebebwa oluvannyuma lwani, oluvannyuma lwa Muhammad omusimu. Ab'ebitiibwa kansabe regional kaadi, regional assistant yanamanya program nga bwe betambula. Manyi omukolo buli gugaziwa ebintu bikola ki, ebintu bigaziwa. Olwekyo singa nga zisibaddeewo obutwale singa tabaddeewo omukolo gwandikomye ku imaamu, ate singa nze sibaddeewo gwandikomye ku ki, otwale. Ate kati nga regional assistant wazze kati sigukomye ku district kankwasa eki regional kaadi, kati yalamanyi omukolo agutwala wa tofagala mukikolo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ab'ebitiibwa abali mu mukolo guno
umubazi mwena bakama bange abasomesa bange abali wano emabega abakulembeddwa Dr. Kabali, Dr. Jallo, Dr. Kiyingi, abo n'abasomesa bange abanene bakama bange Director wa sheria era nkimanyiko nti akyakwatiridde ofiisi ya Zaka abadde ne mwa Secretary General neyanziriddeko nti evudde nimugamba ng'ovuddeema mukama wange imaamu w'abaimaamu Director wa Hijja ez'omugeni weffe nga niyo omukulukumba guno ike isi bega matwale bositana isi baimaamu bositana isi bageni beffe abezere kukulisako isi b'ekikuuka isi komishona bamba kyeseko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusokerera mbira kusiima isi nyamwetere mwesisana gamwatiirikire kinyeyoti okweta mweta mwakusiikirako omulebe wasi soli kukalya kamina gasi bananga alikawuka kyamaani uwe banambwe yayawo omufumukulu balekine mbabolere nti haji wangwe omudambo omugali nambe era gene mbalombe mukulombereko wekuba akiri kubira nimbugala kwafiiri yolola haji wange bakulekera abaana bafuude bona embuga yoyo emyezi nga 6 oba 8 kulifiiriye haji ne alakokyusamu aliboselema nti tekalina kiye ajasigala erwekuba ekikola ki ekinyanyikala sesamwena olibuga likono Allah abisira mu haji sekusikala ngandika nekali endyoya haji esimbuka nekakoyo haji yayo wase haji umwana wase haji umulebe wase lwekuba senatandika kulabirira haji nga alina emyaka 9 nga baba wadabuye akuntu wafunire mu bukosefu senga mwana w'omukulu natandika kulabirira haji nebona nalabiriye haji wakula abambe bamusukulumyamu ufenge family wabulirizi kuli haji babakizaako kukoleye edda ekyo mbakolera amazima ne haji abe yagana nabikusiiramu ekyo mbawona kiwala ekirina nnyo mwakikola era gende kino mbakolera amazima enaganikanga enuma haji safiiriye wafiye walekera amapesa mangi mubasiiramu gakamanyikire ku muwendo dda ewegambe watiyo wekika nenga omusiraamu aliyo asooka wasabinga omusiraamu nyono wetaawe kukika netayimu yagaguye mbeyinyona alikogoya atwatandikire kukosepetinga kukina kukika nebona bambi ala isamira nekene mbabolere nti haji omusuubuzi era akola buli kintu haji ebintu birala bisinga atera okubikopa tambula ebintu byewe mukashi naye ekintu kyesimanyireko mbeitasi haji tesi ikopa bufu era ekyo nkakasa nti uneza nga wetere kulwane lwebufu gene kwambagana ni naye kubone kyekukola
newe kumudambo kumugali ngagira asi kali sabire boba se kabana chora kali sabire abana bo mugenzi binyuka angaji baba Baba Mugenzi, the siblings to the late, please can you stand up for recognition? Haji kumanyanga na abili. Haji alini hafi no badala. These three hafi because of his great attachment and love for his religion. The young ones are not here with us. Nenga kulimuni abana bajeje. Beji myaka nga kiratu. Gibiri gihano besalekere abana omukana yeyo. In addition to these ones, we also have this is the daughter, another one is coming, and we have also others who are younger than these ones. Hajwa kuleke kumudambo mugali bekuba kumudambo besalekere niye wale hajwa lekera abana bajeshevu atenga wana nayo wafa na yale abana bajeshevu aliwa akora muhi shiku kabasigaye ni kumungu kumusiko nabi kula bidda bafubi begimirundo gibi wabone yangu je na chakala part of the family. Moreover, there was another brother who died of recent and also left behind. There are those who are younger than that one. Ne Haji alikufa sasa bele na bele ne shiro tabe sawa nana ni fisita namheba tangu ni abana benga ajwa mani ni abana batafu manya ni abana ni bina batafu namuno fayi wera bikuru nawo yabana ni bina batafu ni napo ne wakora ko shiramo josi sana Haji ansiramo wanama na kora shiramo ne nakumanya isishirida akibona kitarwera na kitana kusa anne busira mukaka beyase ali ibintu bya Haji ngembuga yuri ukasabe kukulembetse bwe dini bukobole yangu hano bukukere kumulimo bwe kubanga sekikuga senyene nanyalada bwe kubasenga nakikolere nyana amba situ zihano nawaye eyo namuwambe bana babiri kupiri ne bana lini ngabetse chesu bana kola nicho chesu kunatira ngakomeke kitatiro mutase Ahmed mpinde kusima simuli mpinde kusima esibamu basibase mpinde kusima esi abakuwa mpinde kusima esibamaseka mpinde kusima esi badokita ngansokerera gene mpinde kusima esi dokita jedi waniaye commissioner ngaliye omufu mpinde kusima esi dokita muto mpinde kusima esi dokita kumba mpinde kusima esi badokita ba Mount Elgon Dr. Elijah Dr. Kundi wakolera operation kumugenzi bwekubanga kwata kuyimulanangire wamumali yayo ali kugana omukukusinga kosi anese kwesikolere kwagamire
nga kuli baddafu wansogesa kikyaki alisetera kusomesera omuntu kukyaki ati wabone kumbira okuli senti ye ati wabone endayi senti ye ati wabone gamala munda wanomali ali kubusa pesa yayo wali kubusa kuli kwama ano mundamu naye nga kiri kufulako byose sana shini kyasindika kumusayinga kiri kusindika kumusayi kwaba mungi kwaba jimisiya jadika ati jimisiya jadikire ati ne kwakolere ko kyesi ukolako ati ne kyesi sawa nga bali Dr. Wanyama wamute banali kuna mujesa kumulise Kampala ati ye ati kasada akwiramo undi kukola ki kusada abiride sawa sibiri wiramo kukola ki kusa fulani ye Kampala yakola ki ya era dekanyeko na musima Dr. Bumba na musima lwe kuba febe kumusayi nga buli kugana kumusayi febe kubirawo bi Bumba ale mali ati kuzebe kumusayi kutye akutera biri galita era si imbuga yesi pamenyere ko eyi nga Dr. Midwali ma haja Midwali Dr. Bumba ni wakubali yeye kumusayi bale ni promo kujesheko gere na kameo nsime abamire mu Australia bwe kuba senase kolera mu Australia mbasime na nyonge kali kamweta ni aweneo sabo kwa gamao ngani kwa gamao to be distributed according to Islamic Sharia law. That is the brief lesson. The last part of it was appreciation and also a prayer for you, for God to grant you mercy and also blessings for your time. Thank you.